Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ono naye amaze okubeera nga akkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, His Excellency the Ghetto Gladiator, ye president yaddako 2026. Abaali bagamba nti tasobola balidde ebigambo byabwe, abaayagala ennyo okulaga ensi nti bali ku kituufu, kati nno we boogerera ebigambo bandibanga batandise okubeera nga babirya. Kyalwaddaaki Mwami Museveni yakitegedde. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nti bulijjo bakozesa balyake laba okwanika abantu be okubadde wano eno. Kakati ye Buwembo Habibu ayongedde okubanga akakasa nti ddala ensigo ey'obukulembeze eri munda mu ye. Laba nno ebituuseewo gy'abadde agenze mu lutabaalo, bw'atuuse eyo n'asooka atereza ensonga zayo ne tugamba wamma ddala yeggwe Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Awo wennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero bw'adde asisinkanye bannamateeka, bingi byayogeddeko, kyokka waliwo ate ne bino byenkuleetedde nga byo mu butuufu byewuunyisa. bw'oba tobiwulidde oyinza okuba nga tolina kye waawulidde. Ye omukazi amanyikiddwa nga Stacia Mayanja, ono nno nga yalemu ekyeyo e Canada, nadda nga yeetakuza lujjo, najja kuno wiiki ewedde n'agenda maaso n'okubeera nga aleeta ekibiina kya National NPP. Is it? Yes. NPP. Ekyo kye yaleeta ekibiina kye, avuddeyo n'ategeeza si wakwesimba ku bwa president wabula agenda kwesimba ku mukyala Shamimu Malende era kubeera omubaka wa Kampala Central. Yenze Deni abatuusaako ensonga ez'Ssemasonga ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. N'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video gimpere like, bw'ogiwa like ejja tambulira ddala etuuke ku buli sekinoomu, ate era nga bw'eri enkola yaffe bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga ate olaba video zaffe zino, nkusaba mu buwombeefu obw'ekika ekyaggulu subscribing ku mukutu guno oleme kusubwa yadde kamu n'akeddagala bwe kati. Next month we tugutandikira ngenda banjaguza amazaalibwa gange, so it's now all about you. Ogamba nti kyenkukoledde n'okuweereza kibadde kirungi for all along. Enamba eri awo ye MTN n'obaako kyonyigako ate ne tugenda maaso n'okuba nga tucelebratinga ffenna. Maaso kaawo njabbamba nnyonnyola enteekateeka ki gye nnina oba oliawo ne outreach gye ngenda oba nga ntegeka ey'amazaalibwa gange. So you can stand with me okusobola okulaba nga tubaako kye tukola era kye tusobola okuyimirizaawo ng'alina omutima ogw'enkyukakyuka era ogwagala ensi yo. Awo nno we tujja otandikira. Kankuwe video eno tusooke tutandikireko ko wano ku mwana mukazi ono Stacia Mayanja. Wuliriza. Ndi president wa National Peasants Party naye nzija ku bwa Kampala. Okay. Woman MP kitereze ekibuga. Okay. Omukyalo ono Stacia Mayanja agambye nti ajja kuba Woman MP asobole okubeera nga atereza ekibuga Kampala, oba oliawo akabanga kekimaze abakulembeze bonna babadde beefiira ku byabwe nga beesuulirayo gwa Nagamba eri ekibuga kino Kampala. Kino nno njagala okubeera nga nkujjukiza gwe atakimanyi nti omubaka wa Kampala omukyala ye mukyala Honorable Shamimu Malende. Shamimu Malende ono wa kibiina kya National Unity Platform era bangi mwasinga mutegeera ng'erinnya paati kiryamusaako nti looya wa NUP oba looya w'enkyukakyuka. Akoze ekinene ennyo mu misango gyonna egy'enkyukakyuka nga kati nno abadde ku buvune wali eri mu ggwanga lya Kenya, but nafunyeko info egamba nti yakomyeko mu ggwanga lyattu Uganda, abadde mu ddwaliro lya Gakani ng'ajjanjabwa okumala akabanga akawerako. Ova lwe yakubwa ab'ebyokwerinda wali eri mu Parliament lwe baasalako Parliament nga bayisa etteeka ly'emmwanyi. Bwe muba mulijjukira baali
baali basimbye ekkuuli opposition era ababaka babakunyulayo nga bagyeko amasanyalaze ne babakuba okubayisa obubisha Mimu Malenda okuva olwo obulwadde we bwatandikira paka nno nakati. Kakati ye Stesha Mayanja agamba wakujja okubeera nga musigo okulula oba oliawo. Kakati nno njagala okubeera nga nkuwa ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Munyagwa owulirize naye ebigambo bye. Olina nakyo obuzibu n'ennuuku bunene buli ekizibu kyenyina n'ennuuku kiri kimu. Nuupu eremeddwa okutegeera kyoyita political bearing. Mashini gani ogirina erimu amasasi gwe mundu yaffe enene gye twesiga naye okuba omulaba amasasi 3 ate n'okyusa n'otunuza mpabo n'okuba amasasi 8 kati wootubuzaabuza tulina okutekinga kava nga Museveni atuyiga ate n'ennuupu etunuzeemu omudumo weetekinga kava kamanda abaako ekyamu obuzibu nyina n'ennuupu political bearing ebasumbuwa obutamanya nti amasasi nga kubewa. Yes, nosanga batadde ku project nuupu eyo yali efunye omukisa gwe tutafunanga kubanga wanu yafuna obuwagizi wayo nga buli mu Buganda awali government tunga bwabavubuka naye balina ebintu eba distracting n'onoonya ne lwaki ba distracting naawe amakulu ne gakubula. Waliwo season gye baavuganya alien skin manye kwakyo festival tejja kubaawo ejja kubaawo nyekyo kiyambira government okugijjako project negwa bebekulu ne bamutandika bebekulu tawazi mbaga yali yasambi kyambuzi n'obuzibu bigenda okuyamba okujja ku government ne bikusobera wagira Katikkiro Ssekabaka abaka akulu kati tosobola kubanga olina akyemalira President Museveni yakwagala mbiboozi ebyo bwawulira nti ofudde ono project ye dictator ajja kusanyuka busanyusi nti good kati ye President Museveni kyakolanga kuwa bali ensiki nabo kusente oba kubateeka mu muliro namwe mbavume olutalo ne lusajjuka political bearing ebasumbuwa amasasi bagalina emundu z'amaanyi naye singa baali bamanyi okuziteeka mu direction entuufu singa tuli wali wandibegaseeko inza Munyagwa okwegatta kunuupu nga lwaki ate nga mbegatirako togamba teeka nti nyina omusajja omu yakola statement egamba nti si buli mukulu gw'olaba nti aba ategeera n'agamba golowooza buli ab'omusiru mu buto mwabasembanga mu bibiina ewammwe bonna baafa ne baggwayo tebaakula oba oli awo omwana ow'edda lwe yatigomyanga ekyalo ng'abba enkoko z'okukyalo buli kimu bonna baafa ne baggwayo nti taata abamu gye bali kakati n'abasiru nabo bakula. Kakati Munyagwa agambye ekitawaanya Nuupu oba oli awo zit political bearing nti balina emmundu emmenyi era betwali twesige okuba nti bo b'amaanyi bafunye omukisa gwe tutaafuna nti basobola okuŋŋaanya Buganda nedda mu mikono gyabwe n'abavubuka bonna wabula amasasi bwe bakuba ono ate bwe bakuba Museveni 3 ne bakyuka ne bakuba opposition 8 bwe buzibunze Munyagwa bwe nina n'owa Nuupu final okitegedde nti myaka 20 bwe mubaddewo mu by'obufuzi gwe nga bw'obaddewo temumobilizinga ngako bavubuka kubeera nga bayimirira mu ngeri nga Bobi Wine bw'akikoze. You would have appreciate him for that. N'ogamba nti ku lw'eno ensonga Bobi Wine wano atusukkulumyeko wabula kino ne kino kye kitagenze bulungi ne muadvisinga ng'omuntu kubanga munnange gakuweebwa munno n'empogolo egawa mususi nti wano wenjatikiddewo oba otandikira okususa. Kakati mwabadde eno ne mumukuba ne mumulwanyisa kati olwo mmwe mwagala ennyo okukyusa bwe kiba nti okimanyi oli akuleseeko an extra mile naye wano wabaddewo akagaanyi lwaki temwogerezeganya kutereeza ako akagaanye instead of okumukuba nga naawe leero okoze political party era ogamba oli president wa kibiina ate ng'olangiridde buterevu nti nze obuzibu bwange mbuyina na Nuupu. Kati bw'owuliriza ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo ekyamazima ddala tweyongera okugamba statement Bobi Wine gye yakola nti bannange edda baatugambanga muwerere abaana naye kati tugamba kimu nti mukuze abaana kuba omwana w'omukuza bulungi ayinza okuba ow'omugaso eri eggwanga n'okusukkulumako kw'oyo asomye ennyo kuba bano ba intellectual betwandisuubidde okuba nga boogera ebigambo ebyefaananyiriza bwe biti bye twogera n'abalala ababyogera kuba si ffe tusomye ennyo ekigenza ewala nefo kakatini ako ke tusomyeko tuwaayo ekyo ekisoboka okuba nga tusaavinga eggwanga lyaffe Uganda. Kakati bano abasajja bazze bakola ebintu ebyenjawulo
ne kana akantu kannyumidde njagadde tukasharing wuliriza Gashumba. Nze tesisobola kukola ndayira nga ntya Katonda siri wagira NRM kubanga ekisooka NRM company ya Yoweri Museveni. There is no party called NRM. There is a company called NRM. You're getting a company. It's a company. CEO, President, founder bamuita Yoweri Kaguta Museveni. Sabarwanyi, General of National Resistance Army. Erincha nabanga tali ku bukulembeze, there is no this company called NRM. Kulaba okuko nga analyst oloza mwami Museveni achachagulanyi. Oloza mutya? Yes. Kyava yali agana okumutaruwa. He fears the young man. Yes. Museveni yaleta kyabayita emirerembe, gino tekikyali mirembe. Buli muntu kyasanga kyakola ki? Si mirembe. Ensi bwe efa mbweyo y'ensonga mubiwulidde. Amazima galisigalayo ne bwe wayita emyaka emeka. Naye ekyamazima amatuufu twefukamire twebaze eggulu ddene okuwangaala kuno kutulabisa ebintu. Teyandibadde Gashumba nga kati yayogera ebigambo ebyo. Munnamagye ono tugenda musabira nnyo essaala ne gyali awo mule mirembe. Bibi n'ebigambo byayogera ebikyafuusa ensonga eri Bobi Wine. Wuliriza. 226 oli ne Bobi Wine. 226. Aha. Oh yeah. The world will be changed by then. You wait, you see. And I know. Nze nganze kasiri eggwanga. Nze mbiraba. Olaba Bobi Wine nawe. Bobi Wine mukwano gwange era wanamanyi nnyo. Oya bajja kukyuka anti akati nga bwolaba climate change. Bobi Wine abo bagagga ate otunafuya otya. In fact, will be stronger. Tigo tugambye nti yono era yajja okujja. Rest in peace Kano Kasirye Gwanga. Omusajja ono yalina omutima gw'eggwanga lye nga bw'owulira erinnya Gwanga. Naye owulidde ekigambo kyayogera climate change. Akagambo ako bw'oba olina amagezi nnyo kalowoozeeko ate obeeko n'ekigambo ky'oba olowooza sijja kyogera. Tukyali ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu gwasalawo kubanga gwe gukuwa ensonga yenze Deni akuweereza emboozi ate ennyuvu ennyo nnyini ddala. General Museveni avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera n'agamba nti oluguudo lw'e Nateete lujjudde ebinnya binnyo nnyini ddala okuva e Busega ngodde Nateete bwoti. N'agamba nti bajja lukolako bunnambiro era mbu yabadde aludde okuyitako oba oliawo mu luguudo olwo. Kankuwa ebigambo bino obiwulirize. Mpise wali ku luguudo olw'e Nateete lubi nnyo. Lubi mbadde simanyi nti oluguudo lwayononeka. Kubanga nze mpita Northern Bypass bamanyi nti bya Nateete byonna birungi. Oluguudo olulala lwempitako lwa nani zana twalukola lulungi. Naye wano oluguudo lwayononeka dda tewali alwogerako. So please sort out that issue. N'olwekyo bannange mbasaba ensonga zino muzitwale nga nkulu. Naye kati nga bwenzeewa, that's why I am making these tours. Ensonga lwaki kati mulaba ntaddemu amaanyi okutambula eggwanga lyonna. Munnange tusaba okutegeeza taata omukulembeze w'eggwanga lino jjajja w'abaana nti oluguudo lwa Entebbe Express omukadde olw'ezzana lw'oyogerako munnange enkuba bw'etonnya ng'eneekedde okufudemba wali eri ku bbatabata amazzi gasala emmotoka ne zibulwako ne we ziyita nga kizeetaagisa okukkirira ku ly'ennyanama ziyite eri waggulu oba oliawo ziyite ekatale ziggukiremu wali eri ate oba oliawo ku Neebala Mayanja. Kino nno tukujjukiza nti noono yennyini Ntebe Road abamuliko eyo obusimu bwe batukubira bakaaba nga bwe kiri ku lw'e Nateete. Kino nno tekiri awo wokka
wabula bo bannayuganda amaziga bakyagendera ddala maaso n'obanga bagakaaba. Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero bw'abadde wali eri ng'asinkanye bannamateeka akungubagiddeko yali munnamateeka era omulamuzi Ssaabalamuzi Kanye Ruhamba era ebigambo ayogedde bingi naye nsaba owulirize speech eno mulimu amakulu mangi. I want you to know, friends, that while you're young, while you might look at yourself as unready, please be reminded that we are the Kanyemahambas of this generation. We are the Samunjubas of this generation. Do not doubt your abilities. There's no other important time to take action than now. Allow me to also remind you, dear land friends, that this right here is the most consequential time in history of Uganda. This right here is the most effective time for you to get involved. This is the most interesting time to be alive and to be mature and to be in this room this time. The second best, no, the best was yesterday. The second best is now. But let's consider it as the best and then do what we must do. I'll also borrow some words from the great author called Frantz Fanon. He said, every generation must discover its mission and then decide to either pursue and fulfill that mission or betray it. I have no doubt that you lawyers here have already discovered your mission, and the world is looking at you to watch you either pursue that mission and fulfill it or betray that mission for convenience. The ball is right in your hands. Friends, you are the hope of this generation. You are the lawyers of this generation. When history is being written, your name His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu speech yakozesezaamu ebigambo ebyenjawulo n'agamba nti my dear land friends, omanyeno mu mateeka erinnya erigattira wamu bannamateeka babeera ba land friends nga bw'olaba ffene ewaffe mu mawulire ffe tweyita the informed friends, tuli ba informed friends. Balooya bo babeera ba land friends, tibaba basomyeko nga bategeera, wabula ate ffe bannamawulire tuba informed nti tuba tumanyi ekigenda maaso, tetusamwasamwa. Era kyova olaba bw'osanga munnamawulire asamwasamwa mubuuzeeko ku documents ze. Abamu bayinza obanga amawulire baagalinnyira wali eri ku State Square ne bageesibamu ne bafuuka bannamawulire nga tebalinnyangako mu kiraasi yaago. Eyo nno si ensonga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti akadde akatuufu ke kati, naye obudde obwali businga okuba obulungi y'eggulo, ne tukozese kati okubanga obudde obutuufu obw'okuyimukira awamu. Era nga looya erina awandiika ebyafaayo nti mu byafaayo Uganda bw'eriba eyogerwako nti mu bakyusa ensi yaabwe erinnya gundi ne gundi, nga bwe twogera ku Dr. Kanye Ihamba essaawa eno tumwogerako olw'omulimu gwe yakola nti omu ku abo baatuula okubeera nga babaga ssemateeka wa 1995. Kaakati gwe ekibuuzo ekyebuuzibwa nga gwe munnamateeka waakati onajjukirwako ki? Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bategeezezza nti akadde akatuufu ke kaleero okukyusa ensi yaffe okugifuula ensi ye yeeyagaza. Ebigambo bibadde bingi byayogedde, kyokka ate mu speech era weewamu wano enkwasiza ennaku. Wuliriza bigambo biri mu Luganda wano, buli omu nsaba abiwulirize. Temwafuna nze bumba mwafunange nange nabafuna, mwe lwaki mwagala munfune nze neme bafuna? So njagala bwe munfuna nange mbafune, tukole kye tulina okukola, kubanga mwe mujja n'okusinga okunyumirwa Uganda nga tumaze okutuuka mu nsi ensuubizi. Fe abamu bajja kuba batumenyemenya amagulu, abalala tetukyalya mmere kutuwoomera, abalala tetukyeyagala bulungi mu budde bw'ekiro olwa batuyisizaamu. So kye tulina okukola tulina kikola ffenna ng'eggwanga. Eno si nsonga ya Kyagulanyi, eno nsonga yaffe ffenna. Era bwe tukola kye twetaaga okukola ne kiba nga tekinnatuukirira, ekyo temukikozesa kuyeeya Kyagulanyi oba kujerega Kyagulanyi, wabula mwefumiitirize mulabe oke kye tukozeeko kye kino, wawe tukomye ki kye tusobola okwongerako okutuuka gye tulina okutuuka. Eyo engeri yokka gye tugenda okwetaasa ng'eggwanga. I thank you very much.
mu kwanukula ebibuuzo by'oli eyamubuuzizza nti watugamba ogenda kujjako Museveni tajja malako mwaka kati okozeewo ki ebimu ku ebyo byayanukudde bye bino naye kisinze okunkwasa ennaku agambye ffe abamu tunagenda otuuka mu nsi ensuubize nga baatumenya abamu ku ffe nga tetukyasanyuka kiro ne kinkwatako omusajja enna amaka ge gabeerawo nga gali wantu awo ekyamazima amatuufu abaana bano bw'owulira nga bagenda nti tugenze makomera ne baba sodomizing abaana ne babakola buli kimu ne babakwata emitayimbwa ne bagibafumita wansi gye bafulumira abaana edi mutwagamba bamukubya amasannyalaze obusajja zino zidaikotolidona ne bazikubya amasannyalaze okyasuubira omuntu oyo okuva ya functioning ng'omusajja ne olweyo sacrifice gyawaddeyo olw'ensi ye kyokka gwajja okusinga okweyagaliramu but you cannot even raise your voice mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima amatuufu bw'owuliriza statements zakoze zikwasa ennaku nawe n'ogamba is really this happening nga yes it's really happening but what have you done to stop that or what have you done okubeera nga mwesitula okuva mu mbeera eyo n'owulirayo omulala agamba kino ne kino ne kiri njagala mbawe ku bigambo bino bya musajja mukulu Ssaabakunzi wa NUP amanyikiddwako obulungi nga Buwembo Habib musajja ono agenda nno bamukulembeze waddala ate ow'embavu wuliriza ebigambo bye His Excellency Robert Kyagulanyi President wange omwagalwa buli gye mbadde ntambulira mbadde nsolooza ssente ezigatta ku akawunti y'ekibiina n'oluvannyuma lw'okuwuliriza ebizibu by'abantu bano nsaba mukama wange okkirize ssente ze tunasonda wano zisigale mu bantu bano zibayambeko mbadde njagala tuleete enniya tusonde at least $1.5 wano ng'eva muffe wano wennyini tegenda kuva mu balala faabeeno tuyambe kubaawa Habibu ku mulimu oguliwo ogw'okuŋŋaanya ensimbi agenza okutuukayo nga mu butuufu bannabukota ebizibu bye balina bya njawulo ng'era byamaanyi galiwo families ezitakyalina we zibegeka luba n'agamba kisobola kuŋŋaanya ssente ze za Kampala ku kitebe wabula tukuŋŋaanye ensimbi tuyambe ku bantu abali mu mbeera bweti ekyamazima amatuufu Buwembo Mungu akwongera omukisa ate emirimu gyo agende maaso n'okuba nga akutemera ekkubo buli lukedde kubanga olina omutima ogw'obukulembeze ogutali gwa byabufuzi omutima ogwagala ensi yo. For God and my country, I wish you the best. Nze Denny. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.